Weewaawo neyanzege Mutayi Frank nate okunkomyawo ku ngazi ya bigambo giyite endasanyi bwentyo nno sijja kumumunyala ng'ekkeresaata oba ntambuza omumwa ng'oluzingo mu ttutumba tekobedde egudde mu kyayo. Oli yagenda n'agamba nti omuwabutwa wa kyejo ekiwanga akiyita ngoma, amagumba agayita ndege, essanja aliyita mbugo mu ntungo mwakuba endiri. Ate omusasimbu tattiza lusuku amala matooke gokka. Naye olw'okulya lusuula enkinzo badde siyinza kusigala eyo nga nezinzise okufaananako agazziisu n'okwefunya engeri y'amagonyagonya okufaananako entuulo mu nkoowe. Nze Musisibo Sajofre Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi waalwo kaluwomya okwetoloola Sseŋŋendo Nabulamu. Nkomyewo ate lubamansukireko okufaananako ensasi ezimansukira omutaka w'embalwa mu ntawumba. Kale bw'obanga mutuufu olabyeko ettooli oyinza okulikubaakubako kakati nze nyanjudde ate olusula entabirwe lukuwa entindira n'olusala obulungi lukuwa embika. Frank Media bano bentandise nabo nga bulijjo mu ngeri ya butalekananga Sonko na Kovu kubanga wagumba ennume n'enduusi bakwatagana na photography and videography. Kitegeeza ki? Kukukwatira mukolo gwo gwa mbaga, kwanjula, mazaalibwa, bubagabaga bwonna bwonna obugwa mu kkowe eryo Frank Media we bali okukuweereza kuba bifaananyi ebirungi. Ennaku zino babiyita print. Mu print muzigo bakuba ekifaananyi naawe kirageko omwagalwawo bagambye bannange bakikukubidde mu nnyonyi naye nga Frank Media muganda wange Frank wali nnyo era tutambula naye yali ku kamera n'olwaleero mubanjulidde kubanga munnange omumanyi takoota ate omwana w'omutaka Nyenje tejjira ku kibanyi kakati abalina emikolo namwe abali ebweru eggwanga no pakiji yammwe nkabasibirira nga ntanda nti beera gy'oli naye nga wano ebintu bikutuukako bulungi ebife waka. Abamu mulina amasomero sipiikidde bwe zituuka mwagala mulabe ebigenda mu maaso ku masomero. Live streaming service zibaawo. Tusobola okugenda wonna wali essomero oba wali omukolo gwonna ennaku zino abantu bebafiirwa abantu baabwe nga bali oba bweru wa ggwanga ng'eyo ebusukka mizibo oli mu kibuga ki oli Istanbul oli ludda wa wonna wosinzidde tukuteekeko butereevu baziike omuntu wonga naawe oziika kubanga oli bweru wagenda ate n'okikolera ki munnange amalyankolo tegeegombya njala kakati Frank Media byonna ebikola. Ate ne bannaffe Bawalusimbi Impact Fire Service bano bannaffe bazikiza omuliro bakusomesa n'enkola zonna ezikuyamba okwerinda oba okwetaasa omuliro nga gwa bulabe nnyo. Bajjajjaffe baagerologero ne bagamba nti munnange ekiri kutta kyenditta wabula ennyanja n'omuliro kitegeeza ki baatya ebintu ebyo bibiri ennyanja baagitya naye ate n'omuliro guli mu ttabi lyagwo guli mu kkowe lyagwo bagutiira ddala ekyokyankowe nabbambula wa muliro ebintu bitokomoke bisaanewo nga gwotunula butunuzi ng'omukoleza amazeewo nga tolina kyoyogera kyofaayo ko namulanda ng'omukondera gwereddwako emiyungu nedda bannange mwerwaneko bye bakugamba byotowonga nti lubaala nzita bakulamulira nti leka banzita emagombe eribwayo obwami nti ogenda kumyuka kitaka nedda mubatanire. Bawalusimbi Impact Fire Service basangibwawa bali awo emabega wa Akamwensi Shopping Mall wano ku ludde Gayaza ekikuba ekyo kituyita ekidda ku Lumansi oba kye bayita ekyettula Tula Road. Kakati ebyo bwembanga nsobodde okubikuzigirira mbimaliriza era sijja kubibeera kwate munnaye nakuba nduga butanyuka nkutegeeza nkuzigirira ekitabo kino olulasange ye Luganda Dictionary. Ngenda nenjogera wane ebigambo bangi ne mugamba otulwaziza kamunguluze kakati tufunye kanzunzu. Lwaki ofuna kanzunzu? Gule kitabo kino kiteeke ku mmeeza
kiteeke mu njuyo. Abaana ab'omulembe guno tebamanyi lulimi naye kivudde ku bazadde butafaayo ne balagajjalira ddala ne bafaananako ekyennyanja kubanga kisula mu mazzi naye ate kivaamu kiwuunya. Lwaki mazima ddala gwe tokwata emitwalo 10 n'ogula dictionary eno n'ogiteeka mu makaago kya mitwalo 10 gyokka ng'okiteeka waka ng'abaana basoma olulimi Oluganda naawe omuzadde abaana bakubuuza ekintu nga tosobola kukinnyonnyola kubanga tofuddeeyo biri muno nabiwandiikako. Kale olulasanga eno dictionary ya lulimi Luganda ye dictionary yokka gye tulina kyekitabo ekinnyonnyola ebigambo by'olulimi Oluganda ebizibu. Kakati awo sijja kulwawo era neeyongeddeyo waliwo ne kino bakiyita bassekabaka b'ensi muwawa. Bassekabaka b'ensi muwawa kinnyonnyola ebyafaayo by'ensi eno Buganda. Kate nafuuka Buganda yali eyitibwa muwawa. Abaalimu baali bayitibwa abalasangeye oba abawawa oba kale abaggala. Naye weetaaga okumanya bassekabaka abaalamuliranga mu mirembe gino gyonna okubira ddala eri mu luse lwa Ttonda. Waliwo olwa Ssemakigiri njogera ekyera ndekeki mitwalo 3 nga weefunira ekitabo ekyo. Kakati nempandiika Buganda eno nga ngitaddeko ettafaali mulowooza nti okukolerera Buganda ebyamaanyi kitegeeza kubeera Mmengo nobeera mu Butebe ne bu SC nga kwegamba oli ali mu katebe yeewuubawuuba abo sibe bokka bakolerera Buganda. Naffe tuli eno ku ground tulwana mu myaka gyaffe emitono ddala tulwana ne tukolako kye tusobodde. Kati kino kitabo nakyo twakiwandikira Buganda olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri kya mitwalo 3 n'ekitabo ekirala kiyitibwa effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222. Muno nawandiikamu ebisoko eby'olulimi Oluganda bingi nnyo by'osobola okumanya anti bwe bakubuuza ebisoko ate oluusi otunula wuzuwuzu nga awerekera okwenzikiza nga tosobola kwanukula oba oli n'akikozesa bukozesa kale n'agamba nti munnange suula ensika kubanga akugamba okusuula ensika naye gulowooza ategeeza ki? Kisoko kirina amakulu. Okukulukuta omwoyo kisoko kitegeeza ki? Okuzuukiza emmere kisoko kitegeeza ki? Okuba ng'omuntu alina emmeme y'entoozo kisoko kitegeeza ki? Byonna biri muno ate binnyonnyoddwa amakulu gaabyo. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kya mitwalo 3. Twagala kubategeeza nti kati bwe budde tulwanirira olulimi Oluganda kubanga yemu ku mpagi sedduge ze tuyinza okunywezaako nga abalala balwana okuziseeseetula. Ebyo bigule byetwalire byonna awamu oyinza okugamba nti bampeerezeeko kopi zino mitwalo 19 mubiteeke wano mubitwale wano tubiteekawo. Yita ku 0785597343 eri 0785597343 era ne bw'oba weetaaze bensoosa okugambako oyitaawo obatuukako bulungi. Oyagala muganda wange Frank akukwatire video oyagala akukolere akubire ebifaananyi byo eby'omukolo ebirungi ebivaayo byojja okulaga omuntu wo nga mu butuufu oli musanyufu nga naawe oli mugumu okufaananako asula ku bwa wansi kuba tasuubira kugwa. Frank Media yitira ku lukomo olwo lwenkuwadde. Kakati ngenda kusooka kubannyonnyola ekisoko kino okwesiba kinnaggayaza. Okwesiba kinnaggayaza kitegeeza ki? Kitegeeza omukyala okwambala obulungi ennyo ng'ayambadde gomesi n'ekitambaala. Awo tugamba nti yeesibye kinnaggayaza. Eno y'ennyambala y'Abaganda kati eriwo abakazi oba abakyala gye balina okwenyumiririzaamu. Naye abakyala ennaku zino temukyayagala kwambala gomesi, mwambala butenjitenji buteeteyi. Naye ne ku mukolo ogw'ekitiibwa ng'ogw'okwanjula omukazi n'ayambala akateeteyi. Gomesi zaabakola ki? Gyambale gyesibe naawe bagambe nti weesibye kinnaggayaza. Ennono yaakyo kati nkuwa ensibuko. Bwe njogera ennono ntegeeza ensibuko kyavaawa. Waliwo omusajja omugoowa yali ayitibwa Gomez. Gomez ono yayatiikira nnyo mu kutunga ezo ze muyita gomesi olwaleero. Naye baali tebaziyita gomesi. Kakati bo Abaganda bazituuma okwambala ekinnaggayaza oba okwesiba ekinnaggayaza kubanga Gomezi bwe yatunganga gomesi ezo ezafuuka gomesi yaziwanga abaana ab'essomero lyali awo ku lw'eggayaza ate baalinga ba kisulo. Kati ekisulo mu Luzungu tukiyita boarding section.
abaana abasoma naye nga basulayo ku ssomero, boarding section. Kati abaana abo engoye zaabwe ze bayambalanga nga bw'onolaba nti abantu balina oba essomero lirina olugoye olwambalwa nga abaana tebali mu kusoma, bayambalanga gomesi. Ate lyali nga ssomero ly'abawala, kale engeri kinti lyali ssomero ly'abawala, babatungiranga gomesi ezo ne bazambala ne banana ne banyuma, era bwe bati Abaganda bazituuma boarding nga bakijja ku kiri kyenkunnyonnyodde boarding section. Era muntu bw'ayogera boarding oba otegeera kyayogerako. Boarding nti luba lugoye, tiweesibe boarding oba nakugamba nti weesibe kinnagayaaza, oba nakugamba nti yambala gomesi. Naye ate gomesi kyava mu linnya Gomez. Gomez yali musajja mugowa eyayatiikirira ennyo mu kutunga ebyambalo ebyo. Abange mulowooza nyiza okweyongerayo, sisukaawo akadde kanfuukidde kamuziza okufaananako ate abagabo b'emulema ku Nakatansense. Ate munnange nkamba genge mbidde mpaatirewo oba okusuukiranga omwenge omusu, nedda bakugoba mu nju nti abange mundeke naasula mu biseguusi. Bw'olaba nnyinimu ayimba ezengero tosika kikunta ng'okizza ku mutwe. Nze olusekwa ngenda kuluteera wano mbasiibule, kubanga okusiimula engalo kuva ku mukuto. Ate omwepikopiko gutwala empongo mu ddolwe n'akajabanguka akanaggweramu eyo kakakkanyizibwa na kisinsi. Bw'obanga oneetaze oba olina kyonneebuuzaako kyonna yita ku 078 599 343. Abalina emikolo egy'okwanjula nkola emikolo nzija nenjogera omukolo ze sigenda ku buli mukolo ate mumpita ku bikolokoli ebyo simanyanga tulina waneeno birthday. Mukolo gwa kwanjula gwokka kubanga ndi musomesa wa nnono, musomesa wa buwangwa, ni musomesa wa lulimi Luganda. Njagala omukolo ogutambula ne tuluba mwendi. Kakati ekirala tulinawo enteekateeka kano mbadde nkeerabidde naye kyoleka emabega kye kikusingisa omusango. Baseewo ne bannyabo nabategeezaako nti waliwo enteekateeka empya Ssejjoloola eno Namulanda oba ngambe ntya eno Namutaayiika. Tuwandiika ekitabo ekirala kye tugenda okuzzaako omwaka 2025 bakiyita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Ekitabo kino omukisa guguno gwolina gwandaba gwe gwe ngamba muzukulu wa Nambi obanga ddala ova mu bika 56 ebya Buganda, kino tokiyitako, tosubwa mukisa guno.